kubana no hajara kooti ya wano egena no kinonyereza oba omusajja ono abadde addayo wakanga yamuwa boys quarter waliwo yagamba boss owekisa oyo boss ayagala abakozi be kati amutatambula ekirafu n'obuzibu enkyane anamuvuga boss wekisa nga mwolemesa maka ayogera okwono n'amaka kiba kisa ate bw'anaddayo ku 10 abafaaki amusuza awo yeebaka enkyaka era agenda anoonye famire kyava amusika mangu n'amuyingiza mu nnyumba ono omukozi ye yalaba nti akooye obukozi naye ayagala afuke mwami wa boss ono omukozi ye yeetega kizo ate ffe abakazi twanguye babonetega wotegera akamaaso kaloba mangu ffe abakazi kasito twetegamu gamba kasita tukwetega owaki Chosen Becky nze nkusaasira kintu kimu Amiri yagenze kati nese kajja atunulidde ali mu kukonkona rugi lwaki ajja beera weruzira ajja beera Amini abadde ya propose Amiri siye tata w'abaana kijjako kyoli yakoze ky'amanyi okusinga kwa Amiri no nagenda muzaalamu abaana gomaye ekiri magumba tegabwatuke gabwatukira ku baana bameka ssebo kizo niyazadde abaana babwatulawe siye muwangu nganzi bajja mulongoosa omwana bamubuuza ng'afunye omukadde we nga muzungu okwesanga nga kalumye dda si alina n'abaana y'ekisa alina ne n'abaana y'ekisa ate alina namuwa balongo ono molokopya naye nga Mr. Sekajja tukusaasiddeko omanyi ow'abaana yabiyingidde minisita w'abaana yeenoonyereza ebizibu tebamusaasira ye agenda okulumba okugenda okusuula w'amaka ng'okyogedde baatega mutega naye baba bakuteze teweegumya obadda gw'oliko ndowooza omulabye ze kugabeera ku sayidi entuufu oddakamu weegumye manyali wano banteze kati kye bamutega kyekomera ayinza n'okuba ono yayita mu Chosen Becky ono nga baagala siba ono nga Chosen Becky olukwa lulimu ono omukazi asiba ono nga batusabira eri nga babimanyi bombi bonna babimanyi babiri ekisinga okuba ekizibu omuwala ono mukyala Sekajja famire bakwano be ba Becky bakwano ba Chosen Becky kiraba Sekajja dereva wa famire ya Becky Amiri ne Chosen Becky kati akyavuga ne Amiri kati simanyi bamuteze butezi ani gwe bateze mono bawoli bamuteze butezi balabo bamugumiikiriza naye simugo kitegeeza kati bo bano bamulaze nti kakati wa disono eyo yonna gyatambulira wagaze oba tugambe nti Chosen Becky yamaze omukozesa kati naye yanoonyeza ekuba erimuvudde ngayagala namwegobako ngayagala namwego nanga omanyi kola bwoti ne bwoti zonna nnemeddeko naye mutema omugambo ate ogwo mugambo super naye bambi bikole byonna naye wewale abaana Tonazi Media kwe mukutu kosanidde okubanga weekuumira kweyanziza weebale nnyo weebale ddala okubeera nga weekuumira kuno omukutu Tonazi Media amannya Tonazi ebyo biba biwedde tononooza by'otaalaba omukono guveeko laba vidiyo n'ebitwogerako ekyo ndooza bakitegedde ebiddako babyesonyiwe laba vidiyo nga bwogirabye ebiddako eno nti ate omukono ate babyo bireke si byangu si bibyo ebyesonyiwe genda mu maaso naye nange neebaza nnyo abeekuumidde omukutu gwaffe gwa Tonazi Media muwala wange naye nemwebazaako kuba kati akomyewo nate ng'ayakaayaka era bba na kisolo nenneemu ekibuuzo abateekuumidde okwekuuma ekigambo okwekuuma kitegeeza kyateekuumiddeeko ku mukutu aba akoze eki
abaya guddukako abataguliko aba mwezi bwobata weekuumye oba mwezi genda maaso mbabaza nnyo mwenna abaliko bali kushalinga genda maaso mwenna beekuumirako mwe bali kushalinga mwe bali kulaikinga no commentinga ate nze nyumira nnyo akomenti nze nanvuma oyo aba muntu mulungi nnyo aba muwagizi wange ate atanvumye nze gwe nvuma mba ngamba baba muki bwokomentinga n'otanvuma bwokomentinga n'otanvuma ate nze mankuvumye bw'oba ondabye omusiru oyo musiru tategereka talina amagezi kati ate gwe atanvumye kitegeeza ate mba nze nkuvumye nze mba mbikuvumye ate nze bewuli bye yanvumye naye nga tuze tugenda kukoweereza mawulire gonna gonna ge tulinawo n'emboozi egenda okuba nga ate ekutwongerayo n'omukutu gwaffe muwala wa Kamoga Peter abuuzeeko abalabi ba Tronaz Media. Abalabi ba Tronaz Media mwenna nekinebuuza ddala bya muwala oba bwe tuva wano bye tutalaba. Oyo kojjange lwakuba yantama era nkiddamu kojjange lwakuba yantama. Muteeka mu kkubo ttuufu nno kivula abaana bw'omubulirira dde mu kkubo ttuufu. Nandibadde mwegoba. Maama we yeddira ki? Ngabi ki? Nsambaga. Wange wa Mbiito. Kati awo. Pozi wagamba otya? Kiwedde. Engabi ziri bbiri. No? Tegatte eno. Nze mmanyi kimu Ngabi. Ate lwaki ogambye nti nsamba? Bwe mba mulinayo Embiito nze byo mmanyi Engabi eri emu z'oliko jjange. Engabi tagimanye. Kati abimanyi? Kati kitegeera engabi ziri bbiri. Kati toleeta bintu bya kusiruwala wala. Oyinza okwekanganga ne mamange wa Mbiito nga nze mutema. Kati abo oyina omubuuza aggumize bulungi. Ku myaka egyo nyini gy'okaddiye mu ngo tomanyi mama we nsamba. Ayinza obba wa Mbiito nga yakyusiza naye nga wange. Weewala ki? Saagala guntu. Tubimanye. Guntu ogwo gwe saagala. Neba nengeza omuntu amubuuliridde buli kimera kati bagamba muwala wo kaakati kyekyo. Muwala wo kati kyekyo n'omukolo oli yakuba essimu naga omuwala kati nno kyekyo. Buuzaako mulabe otunasi. Bano tebajja kusoboka. Banange mbaagala nnyo mwebale bonna abalayikinga abakomentinga abasharinga banange kyemukola kyamaanyi ne mwerekereza kaddata kammwe ne mugamba kati tubalindiridde. Waliwo omwana yali mu comment luli n'agamba nga bali ku live amba otugamba tutapinga gwe toyagala kutapinga tukukolere ki? Kitegeeza tapinga nabo bakole ki? Nabo batapinge. Kitegeeza sharinga nabo bakole ki? Basharinge. Genda mu maaso. Kye bakola kyamaanyi nnyo nti mwebale nnyo mwebalire ddala naffe weetuli obbaweereza buli akaguddewo konna wendi nga ndi ne bannange baneeno abalungi abalungi ambaleke sijja abakutadde mu layini olide keko kenyini kagambye mbadde mayagamba mbu abatategeera nagambe abakutadde mu layini okay oteredde tugende mu maaso Chosen Becky tukusaasidde okubanga wakayingira obugole ate munno n'abanga alengera oluggi lwe luzira. Lwaki bulijjo tebalumulengeza? Lwaki bamaze laba nga Chosen Becky yeerondedde ne batandika oddumulengeza? Ng'alonda biki? Bulijjo balinda ki? Omwana wa munne Sekajja yamutuusaako obuliisa maanyi omwana ne famire neeguma n'amuzaalamu abaana amuleka kati esawo n'amuzaalamu abaana nga famire egumye ne balinda Chosen Becky yeerondera olw'okuba waalinnya ne balyoka baggulawo omusango. Sirinnya buzibu buli ku Chosen Becky yennyini kizibu kiri kwono wabaawo ebisirani ebisobola n'ozuukusa abaafa. Kati kwegamba wano balabidde nti era okukwata kwono okukwata omwana wa munne kuzuukuka amaze kwagalana n'ono. Anti nange kyendi mu kugamba ebisirani ebiyonke mabeere kwegamba ekizibu kiri ku Chosen Becky kirondoora ye talina kizibu kyamu talina ye amala kulonda n'okumubalira Becky tugenda kukubaliramu okuva kwe yakuleeta azeekaawo kati naali tubanoonyerezeko olutoddako tunoonyereze bali batye mbeera ki gye balimu ayawukana nawe asigala atya oba yeeyongerako ki oba akufuna basiraana Chosen Becky akyanoonya lubirizi oyaddembe n'oyo gwe yafunye naye n'amuleka nze mwana muwala nze muwagira bwe bamusiba ng'oteekawo omulala
yebyo tebimuli tewali aganye kuteekawo omulala naye gwe bw'oba omanyi n'ekizibu lwaki teweetereza gwe lwaki mumalala banga alonze ne mulyoka muttula ebizibu byabwe kati kisiraani ky'ono gwe yalonze amannya ge kisiraani gw'ono gwe yalonze waebwe obujja oli bujja bwamulumye naawe obujja bukozesa bingi kati kubemu akafaananyi nga mwanawo nga wange bwe bazaalamu ne balekaawo busiru bwe lwaki bamuza tebaba tebabumutuusako we babumutu nagamba katubireke ne babikwata famire yensiru lwaki tebamusibirawo ku olwo lwaki balinze amalefuna mukazi mulala balyoke katino ke kaseera newe yandibadde wange nga baguzaalamu ne sitagusiba ogwo ogusajja saawa zino sigusiba sijagenda naawe kangende kubanga kyayogedde ekisiraani kiri kuno kizuukusiza biri kisiraani kya Chosen Becky kye kizuukusiza biri mwawali omukisa mulabawo bisiraani kati Chosen Becky yandibadde gwe balina okulekawo oli agenda eri kati ate oli omwana oli omuto kwona oli yeeyombekerese olwo luno lweyagale kati temulaba nti bujja era kye ndi mu bagamba bujja bwe bubakoze omanyi obuzibu obugenda kuddawo nze bano abaana mbaagala eno kooti ya wano njitya bagenda kunoonyereza naye abantu bonna emikolo gyazayimba giri successful kyagala ogane bayimbidde ku mikolo nabo bayawukana dda tugenda kunoonyereza kati tugendako twagala zuula obuzibu buliwa eno kooti ya wano ekola okunoonyereza paka nekigusa kati sokolekemu ebyo mugenda onoonyereza bujulizi mu kooti buyamba mwami wa Chosen Becky twetaaga bujulizi n'okumanya kino kyavudde ku ky'okuzuukusa bino ebyali byasirika ebibadde ebbanga obujja bukozesa bingi si bujja obujja kisiraani leka kiyita kisiraani oli omwana yanaaba olwezi ani Chosen takaabira bbanga oyo deba yali amweyambisa kati waba yagadde dureva kirungi yandiyagadde wakagaali simawemukirano ate galina bwe gaali dureva amanyi dureva abadde amuvuga abadde amanyi buli kimu abavuga bombi babiri n'amiri baako wamma Chosen ate nkuveeko ki kambyogere ate byogera bireke oba dureva oba abadde kikiri nti afunye neyamweteze mpaka lyeyamufunye oba dereva yeeteze n'asikiriza bosi we mbu Chosen Becky dereva abadde avuga emmotoka wano avuga nga tatula muto gwa maaso atula mabega nga yeekolera bibye kati watula mabega ng'ajja ng'ayisaamu omutwe wano mukutwe eno munda wano mukutu kati omusajja agenda kukyuka ng'ono ali wano amulabira wano bwati mwagala kugamba musimanya Chosen Becky ono yamukasa okumwagala ati tolaba kirondoola kati eno kivudde buliisa maanyi kati nono bano obujja mwawula obujjo naye yavuddeyo obujja ne bakukwata ogusooka n'ofuna olubuto n'ozaala era wonna obuliisa maanyi tonnabuwawaabira wabula Chosen Becky bwe yeerondedde n'olyoka olaba nti baakuleepinga kajja mujjutu alonze kyagwa oba alonze kye balina kintu kyabadde tamanyi mugaso gwakyo ono n'akironda abadde tamanyi mugaso gwakyo yeetega dereva yabadde yeetega oli bamukozesa bukozesa bagenda mu sho amutasaawa 9 addewa katonda kati yandimuleseyo gye bagenda okukola ekiro yonna dembe lyaba akola aba anoonyeza famire yese lwaki no hajjala kooti ya wano egenda n'okinoonyereza oba omusajja ono abadde addayo waka nga yamuwa boys quarter waliwo yagamba bosi ow'ekisa oyo bosi ayagala abakozi be kati amutatambula ekirafu n'obuzibu enkyani anaamuvuga bosi w'ekisa nga mulemesa maka ayogera okwonoona amaka kiba kisa ate bw'anaddayo ku 10 aba afaaki amusuza awo yeebaka enkyaka era agenda anoonye famire kyeyava amusika mangu n'amuyingiza mu nnyumba ono omukozi ye yalaba nti akooye obukozi naye ayagala afuke mwami wa bosi ono omukozi ye yeetega Chosen ate ffe abakazi twanguye wotegera akamaaso kakaloba mangu ffe abakazi kasito twetegamu gamba kasita tukwetega owaki Chosen Becky nze nkusaasira kintu kimu amiri yagenze kati nesekajja atunulidde ali mu kukonkona rugi lwaki ajja bbeera weruzira ajja bbeera amini abadde ya propose
Amiri si ye taata w'abaana. Kijjako kyoli yakoze ky'amaanyi okusinga kwa Amiri no n'agenda muzaalamu abaana. Gomaye ekiri Magumba tegabwatuke. Gabwatukira ku baana bameka ssebo. Kizoni yazadde abaana babwatira. Si ye muwanvu nganzi. Bajja mulongoosa. Omwana bamubuuza ng'afunye omukadde we nga muzungu. Okwesanga nga kaalumye dda si yalina n'abaana y'ekisa. Alina n'abaana y'ekisa ate ayinza namuwa balongo ono. Molokopya. Naye nga Mr. Sekajja tukusaasiddeko. Omanyi ow'abaana yabiyingidde minisita w'abaana. Yeenoonyereza ebizibu tebamusaasira. Ye agenda okulumba okugenda okusuula w'amaka. Bw'okyogedde baatega mutega. Naye baba bakuteze teweegumya. Obadde gw'oliko ndowooza omulabye. Ze bugabeera ku sayidi entuufu oddakamu. Weegumye. Manyali wano banteze. Kati kye bamutega kyekomera. Ayinza n'okuba ono. Yayita Musojjani Beki ono nga baagala siba ono. Nga Musojjani Beki olukuwa lulimu ono omukazi asiba ono. Nga batusabirye eri. Nga babimanyi bombi. Bonna babimanyi babiri. Kati nekisinga okuba ekizibu omuwala ono. Mukyala Sekajja. Famire bakwano be ba Beki. Bakwano ba Chozeni Beki. Bakwano ba Chozeni Beki. Kiraba. Sekajja dereva wa famire Beki Amiri ne Chozeni Beki. Kati akyavuga ne Amiri. Kati simanyi. Bamuteze butezi. Ani gwe bateze. Mono bawoli. Bamuteze butezi. Balabo bamugumiikiriza. Naye simugo kitegeeza kati bo bano bamulaze nti kakati wa disono. Eyo yonna gyatambulira wagaze gabi. Oba tugambe nti Chozeni Beki yamaze omukozesa kati naye yanoonyeza ekuba erimuvuddwa. Ngayagala namwegobako. Ngayagala namwego nanga omanyi. Kola bwoti ne bwoti zonna nnemeddeko. Naba naye mutema omugambo ate ne mugambo super. Naye bambi. Bikole byonna naye weewale abaana b'omumwa ku social media. Toyina woobawona. Levikson, congratulations wamu ne Desire Luzinda mwebale nnyo mwakikubye. Desire Luzinda oba yakyusiza engoye emmeka. Aliwa Desire aliwa ina. Desire Luzinda tomumanyi. Obeera wa. Ono wafu ekitone. Kibadde kyesa kyetaagisa. Kati mugole. Oze nali muwani muno. Agenze kufumba. Gomanye embaga. Omusajja eyamutute yatutte kye yalabako edda. Teri gambwa ate kakati kwebuuza mbu kiki ekiri eno. Obedde yakiraba mawulire n'akiraba mu kamera. Embaga yabadde mabuuno. Ani yalokoka? Luzinda. Yakula bintu biri byolowooza. Kati gwe biri byobadde omulowoolezaamu bikomyawo biveeko. Kati mupya. Baga w'omuze gwe takula. Ihirekana. N'omubbi ne bw'omusiba oddamu era yakomye watandikira kabweri bwe kana gyakatambo. Tuzizeemu tukirabye ekitone. Kiweewa yayimba egaali ekozeeko ebeera ng'omu. Kali kabakaze. Nze okuggyako kye neebazizza Levikson. Yafunye omukazi. Baku bano bahajara. Era nze gw'olabye abuukabuuka adde eno tategeera bintu bya ne kati ono Luzinda yagenze kufumba. Egaali ekozeeko ebeera ng'omu. Wabula lwakuba yakola pusinze tetumanyi kiki kyamusudde mu kyaki. Engatto. Singatto totulimba naawe. Kikuwolereze bi. Era bayinza obba yalinnye mu lugoye bwati ng'ayinako. N'amagumba. Wapi ayinza okuba yalowoozeza ebyayita n'agamukama Katonda ne mu maaso gamukama musajja wa Yesu. Kubyenkoze byo n'omayo. Musajja wa Katonda mu maaso ge genyimi. Okimanyi waliwo bayinza okusindika ogenda osisinkane Katonda naye n'otya n'ogamba musooke mundeke kubyenkoze saagala kutuuka wa Mukama. Bw'oba tosomangako ssomo gwe wenna bw'oba tosomangako ssomo genda osabe essomo balikuwe ogende osome essomo otuuke kwa lutaali awo owulire wabeera nga waliwo kyobeera nga akankana yena obaga si ssomo kati ogambe kamugono nti owaayi jangu yamukako walindeetera ekitambaala kiri oyinza n'okulinnya kikwambo situla ekigere ng'olinnya ku ntanga tolinnya bibi by'alina talinnya nawe ogiye ggwe kale tutume ggwe nze nninnyawo tugendeyo wali nze nninnyawo kamugano yandirinnya etangumyange ennyo tuuka mama abiikira Mariyo yonna yagalanga nnyo mutunuulira kati wamukyawa
kati sindudde Kamoga yayogera jagwa Kamoga yogerayo bulungi n'ekiraamo n'akikola Desire Luzinda tukwagaliza birungi byere mu bufumbo obufumbo si bwangu obufumbo buzibu bino byonna bano bajja kubyogera byonna bagenda kubijjayo ne Levikson gwe tunula omuntu ogwo nga bo wasazeewo kati ye Desire Luzinda yajja yege nyine okuswaza ffe ababyogera ne tujja byogera era abikole kitegeeza ffe tuba tetuswadde kati ono amuwasiza mwagalwa abo yayino kati kyayina obeerako nga bali eyo mu kisenge munaita okuswaza tompemula tokiddamu ayina mwegayirira buli lunaku leero bwayosanga tamwetondedde enkeera mwetondere obuzibu ebintu bino ebimu tuba tetwagala kubyegerako naye Levikson yatunulidde mwana muwala Luzinda gwazaala omuwala omukulu ng'alaba ye yandibadde wali ate ndowooza n'agamba bannange bino bakati ate mbikole beba bajja bannaabwe emize baani kati Desire asobola olekawo muwala we n'atambulamu mulese n'ekitaawe waka n'aba mugumu gy'agenze era n'ali emmere neemukamu omwana yategedde oyo kitaawe talina kyasobola kukola neyagalaga nti omwana ajja kugira ne taata ate n'omwana ayimirira mu maaso n'akugamba gwe mama gwe waliwo watunulatunulamu waliwo kiranga ono sayiziyo ng'alina basaizi ya mwana era amwebaza webale kunnoonyeza oli omwana tajja webale kunnoonyeza ate munnaye gye bali mbamanyi bulungi eyo ggulu tetwagala kubireeta wano ebimu oli n'agamba ssebo gwe wagenda okulaba ne mama naawe ovudde ku lupanka kkiriza lwakuba temubu temukkiriza Katonda yatugaana okukkiriza yakusanga abeera mu mitima gyaffe munaatugamba tokkirizanga naye wama kambuuze bw'onootuuka mu ggulu Katonda ojja mubuuza nti ngende eno ojja mubuuza gy'oba ojja kusalawo nze amazima gali nti sigenda buuza Katonda genda yita buyisi ogendewa mugeyo ekinamutuuka baasi tajja nakuwalira nga bamutwala muliro kati mbuuza waaki ebyokujjukiza byemmanyi era jatuuka wali oba yigira bookerawa enku ziri luddawa kuba sirina kyeninza kwewozaako mu ggulu sigenda mumalira budde ayimiridde wali eri atantunuulire mulage nti mpite newatufu mpita wano ku bikolobero byenkoze nze mpita wano oba yanankwatibwa ekisana nsika olugoye nanziza yamanyi naye nze nkuba eryange naye laba baga bw'otatawanya nnyo asala musango ayinza okuddira nze ngendera ku nagabambi amanyi bye yakola naye tumusonyiwe naye gwe tawaanya walira muze nedde awo oli mutuufu ate bweza n'obutagendeyo muliro simanyi naye nze nja kuyitawo bisi sinaadde obudde obudaali mbu nange neewozeeko ki sinayo kalungi ne kabi kikoyinza otujjukizaamu ako gwe kosimbyeko essira kyowuliramu muli kizitowa n'ogamba kino kyenakola kyonkakasa ayagala obbimanya bwe mbanga nfudde abeere ku layini ya Katonda sokoleke obagene mu komenti twagala wano nga mubutuufu tukusiibula tukutwala mu nnyumba ye y'olubiri tumanye nti oba oli awo mu butuufu ye kabambi akutte wano agenze ekisinza omutwala mu kiki muli kyowulira mu butuufu oba oli awo Katonda ayinza okusonyira ng'okyogera bw'abanga wakunzi kuba kati era nawe nakyogera sigenda kivaako singa mbadde wakivaako nze njagadde basajja ba bannange njagadde abasajja abafumbo ate nkyabaagala kati anansonyiwa atya kituufu gwe kenyini ogwesalira olina okyoyogerako ate nga nkyabaagala sina kyenyongerakawo akagiri kamanyi omusango gwe gwonna nekirungi obikola omanyi nkima kivangu gaye sigenda mutawanya nze mpitawo gwobeetega oba bwe bakwetega aba neeteza oba be baneetega nze ajja mu layini waliwo ekirala abaana abawala nze kirabika nzikiriza nti batono kirabika batono bajja genda mu batono ne baswaza ffe bazadde kati nze nswadde ku lwoli naye nga sirina kyakonakola ate teri amukase batugamba mbuno omuzadde olina omwana waba tomubuuliridde bulungi naawe obonerezebwa era ebiseera ebisinga
abaana bye bakola nga abazadde we bali banenya bazadde tebanenya mwana bagamba uye yakikuza omuwawa yakola bukuze muwawa kati kyekyo omwana gwedde ekigambo n'amaanyi ne gaze gomaliragana kuva mu kamera tambule ngende kati sokoleke bwe tuba wali ku mulyango bwe tuba wali ku mulyango gw'eggulu nze naawe ongoberera oba gwe osigala wali era kiba kikakatako bane mugula buli omu asaavinga kibonerezo ki osobola okugoberera omwana wo olwomubuulira akubuuza nti omugoberera gyalaga mugeyana kubanga yasaze agambye nti mutuufu tagenda kufumba gwokola oti oddawa ate yayendanga nange anti wayendanga nange masanyabo ennaku zoneka yenda nnyo gwe wakuza omuwa w'ekintu bwe kyokola omuleka kuli katonda n'akugamba nti okwata wano oba kwata nze ninda wali nentukiriza mukaka katonda gagwe okusinziira omwana oli eyeedutte muliro yekayika ku wali oyagala mama Maria n'omala n'omwerabira nali njagala mama Maria nemala nemwerabira genda okole wano buno ogende mu ggulu kati abuuza musango ne mweto ne mugamba naye ekyajja ku mama Maria ate waliwo abambuzaabuza mama Maria nenkola ki nemwerabira abakubuzaabuza naawe okimanyi bakubuzaabuza kati lwaki totereera essaawa zino banze njogedde sigenda tereera ate kati mba ntankana kati kanywerera eno gye bambuzaabuliza nemetankana kale nno bannange babuulire ebintu bizibu naye tugendera awo simanyi obuzibu bwe buva mu nsi muno oba kiki oba wewe tuyinza okujja abantu abatakyalina mitima mibi bannayuganda oba abantu muli kuki Pretty Nicole yafunye omulimu buli omu oba omuzadde yenna kyasabira omwana we kufuna mulimu kufuna bufumbo kufuna birungi tuli bazadde kuwangula Pretty Nicole okufuna omulimu ku Baba TV ffe tumuzaala bazadde be basanyuke naffe ab'ennugu tukiwulireko ennugu olinga agamba ffe abazaala nze sikirina mbuzibu ne bw'okiyimba okuva ku Mande paka ku Mande nti gwogenda mu muliro nze ngenda mu muliro Pretty Nicole yafunye omulimu ku Baba TV ate gwe tebagenda nakwoca bwoca bula ogenda kubeera wali ku kyoto ng'okiddaabiriza toyina gwogenda kukibeerako wali ekyoto abantu bonna bajjenga baguyingiramu nga yajja osembayo gwogenda ozikiza omuliro ogwo ani ayagukuma kati wangu ayagukuma kati gwogenda gulabirira yagenda ogulabirira ojjawo yabyogedde Pretty Nicole okufuna omulimu abantu kibajjako ti abantu bayomba abantu boogedde ebiwanvu oba yise mu ddinisa ate mu ddinisa kyayise mu mulyango lwaki omaye waliwo boyinza oleka mulyango nga mwagala omulimu bayomba kalona abakivudde mbu omulimu gwali gwange nga yabalemeseza kati tulina omanya omulimu yagufunya atya olina atunula mu bitabo bye n'ebya Nicole ng'ebibyo ebinene ku bya Nicole wa P7 kati tolaba naye aleka yateze kibatu mbu Pretty Nicole mbu yakoma mu P7 naye Pretty Nicole si wa P7 Pretty Nicole asoma era ne kakati akyali mu kusoma yaddayo yategeera n'amanya nti kati okuddayo okusoma kikikola ki yaddayo n'asoma ali mu kusomera obutasoma bwamuluma obukulu n'agamba kazireyo nsome naye abantu bamuli bubi afuna atya omulimu ku Baba TV akola atya ne Kasuku ne Bajjo ku TVM ne Shira Price balinga abagamba Baba TV ya layisi nnyo oba ya bbeeyi nnyo kuba nti oli agikolako oba kibaluma kufuna mulimu ng'akyali mu ssomero ng'ate abamala ebitabo bwebali bo balina diguri bakolewa mu journalism abasoma amawulire bo bakolewa kati balinga abagamba okuweerera tukiveeko abatasomye be bafunye emirimu ani atasomye ate batugambye teyasoma ate nkugambye ali mu kusoma wewe kagwa omugwa akyogedde abalala balaga teyasoma emitima kirabika omutima emitima gy'omuntu emitima gy'amamuwalana tegifaanagana eriyo mujja wa nnyina eriyo bwe yayagalira omukazi kati omaye bw'omala okufuna omulimu mugambo guli wano muyitirivu mwana mwagala mulemesa omulimu wamma Baba TV munyweze mwana wammwe mumwongere emirimu asobole okubanga
kibocha alera banamunonyezaako ne bamugoba nga mugamba ab'ebigambo be babi era mwemmwe kwegata talina kukola nsobi ggobwa naye maama programu gye yasooka okuweereza ng'eddirisa liggule ng'eddirisa owa kamera ye yali amanye ekyali kigenda mu maaso esi zamulema okussaako naye nayagala asaka empewo yange neyabu nayagala asaka ene yebweru yagala ezo nyeganyiga ebintu by'abandi nendeeta ebizo enkya nenkera nga siriiwo mawe nga wakakufuna bingi byopa wegenderera kamba oba kano akapesa kaki nokaleka oba kano kaki nakaleka balimala kujja muga kano nako kanyiga oba otudde wano kano kanyige kalina kyekakuyambako gwe ng'omuntu n'asala waggulewo eddirisa yazala yagusooka gula teyalina gwe yeebuuzaako naggula ddirisa Pretty Nicole oba lino erinnya Pretty lyerikwokya naye baaba kamera gondi kameraman kyeyagwako nakyo yaki aba atunulayo ki yatunulire kamera ye ate mu kamera ebeera baleki eraba ebiri mu kamera lwaki aba afayo akwata biri mu kamera ekimulingiza mu eri gyasitamidde ate alingiza ki kamera ekwata esikeko weneerekeyo olinga atugamba nti bwoba olabye ekyo mu kamera oba tomulabye oba olabye ekifaananyi mukaterizo kajageza goli bwakulengerera mu kamera batalina kyakulabya abatonda byatekati producer wa Pretty Nicole nkutumiddeko nti oli otya buli kimu okifuna tokyetaaga kola oba nti ogenda simanyi bino kulaba video za Busego ziri awo bulu movie ziveeko naye aba ku kizibu kizibu kyaki aba ku kiba kizibu abamu baye ekizibu nga kyoggo kirinawo kyennyini nga tolina kalo yinza osanga kati nga Pretty Nicole ng'agenda mu ggulu naye ayinza okuba ng'alinga muwala wange nga naye yakkiriza lwakuba tetunamutugako tubuulira era singa mukama kakita tunamufuna ng'akasabu kakasa ajja kukkiriza ng'oyo agamba atya ku byenkoze ku byonna byonna byenkoze nange ninagenda na muwalawo bwe mba simuli mu maaso ninamuba ku mugongo mwena abaana abawala abanaagenda ni muwala wange mutubuulire mujje mu comment section mutugambe tutegeere mangu nga mukyali nti nze munnange oba bityo oba bitya nze ninagenda abali timu ajala munnegatteko ng'obudde timu kaseegu agwe weggase ku Mama Zabu nze Mama Zabu yagamba ku byakoze mu nsi muno talina kukyala talina walabira eggulu alaba nti omuliro gumulindidde era ye naye yalayira tagenda kusumbuwa Katonda ne bwe musanga nga talinaawo muntu gwakolako ng'atudde awo anoonya gwakolako sisobola mutawaanya wazika ekyensobola mugamba nkulamusiza neno muba n'ebinene lwakuba mwogera bino bikinene ne muba n'ebinene ebyaddala era n'obasanga bo bennyini mu kagurupu akaabwe ng'ovudde fukufe balayiriramu nti fenze mu ggulu ngenda mu geyeena n'obasanga mu kagurupu kaabwe oyinza okuwulira noweewuunya ye yakikola ekinene kyekyo nedda era singa kibaddeyo nandikyogedde nze ekinene manye kuba nkyabaagala nze sinna osangayo liragaze nebakako nekatabani ka mujja wange abo sijja tuukawo ebibi bingi zino linkisikaaatempuliranga mukazi nga alina obulwadde n'agamba nedda sigenda nze omukazi kasomulanga asimbye enku kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 4 76 Tronas Dry Cleaning ebujuuko
Trona Smart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Trona Smart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 Trona Smart Store bakafulu mu mifaliso genda mugulu nyingira muliro obutone buli omu basabirira gulu batutusa fena tusabire olaba abasabire nze kubyakoze nyakademba nyingira tukirenda kuba malayika lwakitava mushoza kakati yali musho ya gundi ya Bugembe yalema okukkiriza ekituufu waagwa n'obutakiriza naye ndwadde ne bwana akola atya ne bwana akola atya tuli ku layini egyo yireka naawe gweddaawo bantu butakiriza kiriza bere firufu yokkirize nti goli wageye nakyo kafe nawe tunayagala eggulu sokanakaanirako mu ggulu tagenda buye ayina ogenda mulino yayina sooka kaayana kuba takkiriza ate lwaki takkiriza ate nomunnayi fulufiga ayinza okkiriza nti alina ekibi ate kiriwa kibi kikyayina okwogera amazima kimufuula ekibi okwogera amazima kimufuula ekibi fulufiga ayogera bwogezi mazima kizibu kyayina ayogera mazima embwa n'agiyita mbwa gwe mbulya kibi kikyayina kibi kyo yagadde mutemako fulufiga y'omuntu ayogera mazima n'agamba nti gundi kino gundi kino kati ekizibu kyayina mazima kyekirwadde kyayina n'amazima gatwala mugeena ate mazima ki fulufiga alina mazima kyemu ebyo ebigambo byonna bikkirizibwa mu mazima byabotola ne bwoba njogeddeko ekyamazima nino njogerako okugambo ogwizito bwe guti nga ne Katonda agutya kyogamba ye yasinga nga ye mubi ennyo okusinga eyabitonda mu Uganda yonna yonna enamba temuli alina mpisa nsibufu singa gya fulufiga kati gw'okiraba fulufiga ayogera mazima ate lwanakugwa kajja obuzibu bw'alina nze fulufiga wamma nkutumiddeko naye obuzibu bw'alina fulufiga kwogera mazima nze era ekyo kyobongamba nti n'amazima gatwaza mugeeye naawe fulufiga bamutwala ye ayogera mazima kwatika nayatika n'agamba baba nzeera mu kojja wange yalyammwe ndaba oli yalyammwe nnyina aba ayogedde ekibi kati kibi kikyabayogera bw'abanga yalyammwe nnyina aba ayogedde ekibi kyokka walyammwe nnyoko kyogamba Katonda ekyo nakyakinyigira nnyo atya olwoba oyononye kwe kwonoona okusingira ddala kutya okulya mwannyoko ng'ate yakyogera yandibadde akisirikira fulufiga mwesonyiwe fulufiga ayogera ekintu ky'amanyi kituufu mazima ate obuzibu bw'alina era amazima ge gasinga okubya fulufiga nekyoga buli omu amumanyi buli muntu ali ku nsi kuno fulufiga amanyika kati fulufiga ne Bad Black ani golaba saano genda muggulu ne mugeena Bad Black agenda ewa muggulu ebinnyo fulufiga n'atalinya era nze nembeera nga ndi wali kule ne bagamba kati mugire mu masengeke Bad Black ayingira bulungi nga kyekitwaza Bad Black birungi maze sina kibi kyemanyi ku Bad Black birungi era naye fulufiga bonga ati kakati fulufiga buno budde Bad Black ne fulufiga mwogereko byakoze bya ebibi sirina kyeneza kwogera ku Bad Black fulufiga bw'omutegeera mukkaanya maneja wa Catherine Kusaasira besanga ku mbaga ng'amukyokooza yamukubamu oluyi teyasula mu kkomera nene fulufiga ayanguwa okusiba nange anti ye mugezi talwana kyokka nga bonna beevuma naye ye n'alaga era kyeyakola ng'oli asula mu kkomera nga oli nga bamugamba weetondera omukazi agamba nze sirina buzibu enkeera ebifaananyi ebyafuluma nga bali abo nga bali babiri otegedde amazima nti amazima ge nadde njogerako kasita okitegeera nga mwawuka nga tewali buzibu naye bwe otategeera nti kyeyabaddeko ati bw'olemerako n'ogamba si mazima era ajja kusigala kolako omuvuyo gwe yayina kumala kukkiriza omuvuyo gwalina gwakunsi wamma fulufiga bano tebakutegeera nze nkutegeera mazima kwolemera oli bw'aba mumpi n'omwogera nti mumpi
oli bw'abeera muwanvu naye sinakulaba ng'oyogera ku muwanvu ennyo ayika abatya abawanvu ennyo ate oyo aba amususseeko abatya naye amanya ndi kakati ono levu ensukulu naye alina gwatya ku mivuyo gwe mumanyiiko naye muvuyo ki alina gwatya yagamba nagamba zibabuulira waleero ndi munnammwe nnyo era nkola nammwe naye saagala mummanyiire ningagalala wulira omuntu ono yagala saagala bwate muntu bw'abanga munno nagamba ekyo ekigambo aliwo muvuyo ogusinga ogwo saagala mummanyiire mwe mutuva maganya ninga bannange kyogamba muntu lwokuba okola naye ate akumanyire bumanyizi naye waliwo omuntu kati gwezo kyanga akumanyidde naye nga takumanyidde kati yevufiga ye nga wadde akola naye naye mu kusiba maneja wa Catherine Kusaasira ekyasinza okuntawaanya okubanga Catherine Kusaasira nga tamanyi nti ne full figure naye presidential advisor mbutebemanyi bulijjo takimanyi waliwo okubanga wufunira kuyita mu dinisa bayita mu dinisa tetubakkiririzaamu nnyo ani yayita mu dinisa ebyo byonna bigambo byakamoga mu comment section mutubuulire abaana abawala mwekka n'abasajja tujja ababuuza olwabwe rujja mu abaana abawala wamaggu olaba ng'onoogenda mu ggulu ye kiki ekikulemesa mu kugenda mu ggulu tubuulire gwe n'ogamba munnaye kangende mu layini ya Hajara sirina gafa era bajala bagikulembedde abamu baba batya okwogera naye nga bangi ndowooza mu community gy'obeera mu mikwano gye gyonna olaba nga tewali asigala ndeka abakazi battu babeere mu bufumbo olaba abali ere bali akaboba ye kati ataba muli okumpi awo kamoga akabondoke kamoga abawala bano abasaba transport ne basaba abasajja namukubya namweza transport n'atajja oboogerako namukubya namweza transport n'atajja Bobbi bukyanga akukubidde n'ozimuteerako bulungi n'omubuuza oba nfeze bufere kimanyi n'obufere bubbi nga nzikusabye bulungi n'oziteekako nga sikukutte mataayi olwo ate azirinnyamu n'agenda oli atamuwadde kuba manyi ate eriyo agenda kujjayo kati wano bwomala ozimuwa aba abala nno kati ono akasente akampadde eri bwe ŋŋenda nniza okukungula ssere naye gwe ekyo wayinza okikola nakukubya n'agamba waye mpeeza transport nzijoyesa okumuweereza kibeera kizibu kati naawe togaba transport sisobola kukuwa transport ogaba ki z'amaddayo kwebaza kaba kasiimu nsiima busiimi weebaza ki nze makuziza nenakujja mu buto weebaza kumukuza lwaki tozitwalira awo nno ne Kamoga tagaba transport ndowooza mubiwulidde abakazi mulekerawo obuyaaye n'obubbi abaana abawala mususse abavubuka baloopyeroopye dda nti abaana abawala mugenda n'oyogera n'omuno ne mukkaanya n'amugamba nti munnaye ate siina transport peezaeka transport ninyezi n'azikuteekerako olumala oziteekako n'akuba essimu mirundi ng'ebiri mumanyi n'okwekaliza mu nsobi owaayi otaddeko mutwalo naye okuba ngaayo ataddeko akakadde bwe kiri ate nga omutwalo tataddeko naluli 100 lujjako aba ataddeko kenda naye n'abeera kuli sokoleke omutwalo guba tegugenda kuvaawo ng'ate boda ya nnya ate ng'otaddeko omutwalo lwe najjako nfuna kenda naye ng'ali kuli otuuseewo andekaamu n'essimu yange eggwako akenda kaviirako sente mmeka bwe nkusindikira akenda era 10 oba ompadde 8 ate omutwalo guviirako mmeka ku ssimu lwaki oyagala omutwalo nguwereekerezeeko 10 omutwalo tegubaako zijjako kati bwe mbeera ng'olugendo lwa mutwalo n'ompeereza mutwalo mba sifunye kenda baba nantwala nedda ndi kati nniza okuweereza nga nze kimanyi lwa 14 nga lwa 14 nenkuteerako omutwalo lwaki oyoma mu tekitaddeeko zijjeeko lwaki oba toziteekako lumu ku mutwalo tekubaako zijjako tekuba olaba akakaaga kammala olya mu kkubo n'ettaano baagala 5 omutwalo omulu 10 ebiri ayagala 10 ebiri 10 ebiri 2 buli woliweza figa
noweza nti 15 kulina okubaako ezijjako ne ku mutwalo kubaako ezijjako bw'oteekako etaano bwe ziba tezivanga nga tekulizi zijjako tekulizi zijjako ate tebasa era waba wajjira nga wakakaaga ego omutwalo guba gwajjudde dda nezijjako naye nga wajjira wakakaaga saba bubbi bamala na busoma ate gonna gonna agakazi obubbi bamala gamala tula gasoma obubbi mutuleke abaana abawala bakuwadde transport sebo gwe n'owoza ate n'essimu no wakiri kale oyo bwakukubya n'agamba teziwera tezijjako tezijjako naye sebo no oli akukubira muno nataka kubanga essimu ogiddeko obadde okimanyi birimu ebizibu byokimanyi ayinza okubanga okugenda okutuukako ayina w'abasajja nga basatu waayita mu kagaapu okwo ebiseera ebisinga okubamu okuggyako essimu transport oyo n'amugatta ku basajja basatu oba bana ajja amanyi oli wakiso ava mu kibuga waliwo ali namuŋŋonda waliwo ali nakyamako ku kyennabweru gwonna kati gwamaliriza gwe yazitaddeko naye bano bonna bajja gwe omutwalo bonna bajja bakukavaliga okwegamba bino ebyokukukakanya akugambe nti maama otaddeko omutwalo olinga okakkane nzija otaddeko ssaawa 4 za kumakya ewo watuuka ku 10 nenga bonna obudde abaddeko saavisi omukazi aba akusabye omutwalo gwa transport n'ogumuwa ng'aka Airtel kamubanja ne bazitwala oba omuwadde transport nze musasulira amabanja ka Airtel kazitutte tayina teziwadde badde bamanja ebiri naye gwadde otaddeko awo yiyawozijja abaana kwegamba mubimpipi alina okusala amagezi afune wajja sente ajje gwewekanga nga badde bakubanja yitetekanya oyiye wojja sente ojje takunyumiza oba tompadde transport yabasasudde banja bakusasudde banja sizirabako Airtel ezitutte era tamanya ki naye niyo mugikozesa bameka message zijja ate ezze naye sizirabako kati ntambuza bigere tekako endala va mu bintu by'ekisiru message zijja zizze naye siziraba obula kye kimbaga nti obubbi bwammwe mwasoma busome era mulina n'ebitabo ebyo mufuna olusaane ng'olwe mutakoze ne mulivayizinga mu ku kitabo kyammwe akana akakodyo k'okubba mbadde nno nakeerabira bakyusa obukodyo obw'okubba nze toteekako Airtel n'ekabba n'enzija oba tompadde oba wadde Airtel lwaki tomugamba nti nteekera ku MTN nedda oluusi mba neerabidde nti Airtel emmanja ngenda okujjukira nga bataddeko olwo oba ompadde transport oba tompadde nze ebiseera ebisinga nsinga kukozesa linnya lumu boda nawe oba takisi badde yannya linnya boda yakanaana nsasulire wano ajja osasulire wano nsasule agive kuba ayinza okugamba boda bagenda kunseera takisi nkozesa 10,000 takisi nkozesa 10,000 naye boda asabye lumu mutwalo ngate tusoke twali buzibu okunziba ennya zange kampa omutwalo gwe ngenda ofunamu linnya boda kati singa olinya boda nevaano nawali negwamu amafuta ng'ate tayinaamu ate oba otuuse nze ayina katati nze njije nze baleetera wegweddemwavulamu mujje era kye kyakuŋŋambisiza nowa boda akuvuga amanyo zirina mu kashi nti agenda weta ku mafuta omuteeremu akuta kale abo baba bakuvuga abo booteramu amafuta kwegamba okwewala ku bubbi bw'abakazi ng'omuntu wakiri okozesa omugamba linnya mu lumu eri boda sirinnya boda njitya tulinnya boda ogitya kati kufuna wewewola tunamuddiza sirina mpola bagenda kukola oti gwayagala nze nzije ng'omugamba bireke bireke anti kiruma gamba bireke kankubira ono atatya boda kankubire munnajja kankubira ono atatya boda yajja kwenyi awo yiza okiraba misinde kanjije nno kanjije awo boda batakyagitidde nemwe abakazi bategeera abakazi balimu ki eri kitone kyabwe nakyo kya bubbi nonno okuliriza nakyo kitone kya bubbi abaana abalenzi bakaaba abawala abasaba transport tekerako gumu kitundu ninye wano ka boda nzije
agutaddeko gumu kitundu ate akugamba waayi wayise essaawa 2 tomukubidde ate munaye tebakuba simu nti azifunye ng'akukubira akugamba ki bw'oba tolabye kwe zigenze otegedde zigenze kweyo gy'ogisindise bwe ziba tezinnajja akukubira emirundi nga 10 bw'oba manyi olina ne mukwano gwo goli naye awo naye agikubako oyo asituseeko awo atanaba kuvaawo ate nimba yataddeko aŋŋamba mbwe yataddeko sente teziriiko muŋambire agenda ateekeko sente oba sijja mbuulire wali yabapapa bwe ziba tezinnatuuka ye yabapapa kati n'oziteekako wayita essaawa 1 2 3 takukubira kugamba nazifunye ne bw'okyusa okukubirako kweno ya mukolo gwe gye yakubiddeko naye tagikwata akakati nakubira ku yoona abakazi kiki ekigenda mu maaso teri talenti muze talenti y'abakazi kati bakuba nabo bakyusa ne bayingira ne mu y'abasajja naye nabo balina gye batusibako talenti y'abasajja naye nabo eyo talenti yaabwe ey'obubbi ey'obukumpanyiza mu kintu kyabwe mu kitone kyabwe bagamba buli omu alya ku mulimu gwe nabo bali mu kulya ku mulimu gwabwe kwe bayita okulya ku mulimu gwe ayagala agenda okubalabala ogeregere olaba kati ne bw'omuwa agenda n'akusaba ebyo kati abamu bayiga buno omuze babalina omanyi obusente bwakuŋŋaanya obusente bw'ekibiina kati buli akalimu watuuka awo ka transport yagala akawuleko ezakabokisi bwatuuka eno ebyokulya yagala era nabyo abinone si bino bye bajjanga n'atula mu nteeka gere wali kule era galeeta omutonga nenjiye wali ebyokulya nabwo n'oguma gwofuuka omugenyi era ye yakuleetera naga kati ogenda okutuuka okumaliriza nga buli gundi gyayiseemu akasente k'omuwadde nga akozesezzaako byonna byonna ne transport bigenda malako omutwalo ogwo gumu naye nga gwoyonoonye 5 naye ng'ena gyonna giri mu nsobi ng'abakazi oba ategeera bulala naye nga naye agenda mu ggulu kye bakukoze kika kye batukoze nani n'abasajja bannange lwaki bakikoze zezekka kati nno gwebalako kati abatema temutera kutambulako nnyo naddala obudde obw'ekiro nogwojja ogendawo oteegere womanyi nti wano waliwo kiraabu ogiviireko kagapo ddene ebbali walinga enateetaawo ssaawa 8-9 ojja kuwulira empize bali abawala lwe luno olwanziba si bwe lulina ono gwomanyi ono kye yankola obada matayi balwanira eyo emabega wa kiraabu ezo muli abanja olwebe ssebo lwaŋŋamba lujja ne ntusindikira sente terwajja negamba nzate sente ng'ezo mpi nga balwana badde sinabimanyi ebyaki babakubanga bulijjo babakubira kuba gy'emisango tebagiroopa tekigenda ku polisi babimalanga nakyo kyo mbadde sikituukanga babimalanga naye olinayo essuubi nga oba oyiseewo awo mpiseewo waliwo gwe nasanga ngali awo olaba okkiriza kirabika kati waliwo gwe nasanga nga ono amulina naye tamuta amulina obudde buno nga yetondera nja kujja saasobola naye nja kujja naye ngono akutte tata amunywezeza amulina obudde buno amutaddemu ezize naye oli ali mu kubanya ono alikamuga nja kujja saasobola naye nja kujja kale abakazi basaana ki oba tutandika okubawa ne maama onogenda ku polisi ng'owa abantu omukazi namuweza transport tiyajja ndowooza polisi ekusiba busibi abe polisi eyinza okuyingiza obuyingiza ngamba ono abadde ki gwasoose bakuyingizisaawo oluusi ne gwowaabira naye musirikale bamubye ekiro ekikeeza olwaleero abakati eri musajja gwe batayisaamu ggaali tebatyo bawamundu tebali gwe batayisaamu ggaali pozi nga si musajja naye nga musajja bayisaamu eggaali era kati abamu ffe twakitwala era bwomba ne puroguramu yonna gy'olina n'omukazi oba tomulabakaawo nga birimu ssente oba eba saddaaka kansaddaake kanjookye kuno omuggo kangookye tulabe nga mpeerezeeyo abanga zaala kanga bwekanga ekyuma kyetolodde kigudde mu nnamba gyewadde ng'atuuse naye bwaba tannajja era dda nakubibyo bwoba olina kola mirimu gyo omwekangirawo ng'akyama kugamba amagezi ndowooza mugategedde amalabe batola zimiti kukamuga abagambye muve ku kulemera ku bakazi bw'oba muweereza gwe manya oli mu kuzannya zaala bw'abaze baasi ekyuma oba okikubye tekiganda kukola mirimu gyo
gwe kola emirimu gyo bulungi nnyo era obawo kalimu kakole ojja kwesiba otule mu kinyiiza nnyo kuba naye bano amukubidde amugambye nti gyendi waka aweereza transport adda ku jimu adda ku press up amanyi abeera nga moti nanyoye Kavayagula agenda kutunukula sawa emu owaayo oli ludda isimu teriku the number you have called is not available at the moment. Nobalabalamu ekyebiri kyo ekyebiri onywedde omuze Kavayagula obedde okola press-ups ate naawe aba atya okwongera omulala endala aba zina mulala sijja sindikolo kyankoze wakiri bwomugaa ti jjo nno agipangisa space olaka tugende tulina gwe tunona misinde amunone yogenda munona ngo esimu teriiko omulala oli aba yafudde eddaaka kyuma kiba kyakubye abulaba Tronas Media ndowooza ensi mugitegedde bwetambula ebyo bwe bityo bwe biriwo naye abantu mugjeemu emitima emibi Ritinikooro leave her to be muleka akole bamwagalize omukisa gwe naffe aboogera tuleke twogere bamwagalize dembe lyaffe okwogera ate no kinsanyusa nze bw'abanga ddala yagufuna nga baagumuwa ayina be yaleka ku mulyango nayita mu Kamooli nga bo bakyali awo bazunga n'ebitabo bwe batangaala balina yiga ensi bwetambula era ko kemwabaliza Mukama muwangaaze n'omulimu gwe era nze kinsanyusa nnyo bw'abanga ddala yagupasulako ayina gwe yagupasulako abalina ebitabo byabwe nga ye wa P7 kubanga bangi kati bakitegeeraga amagezi gakozesezza gubapasulako mukisa abasinga nnyo mama fina guyita mukisa abasinga nnyo nti ono naye webitone yandigutuddemu mukisa tolina kati bamule yandigutuddeko ne guvaako kati ogwo omukisa gwe bamwagalize banoonye walala banoonyewa awe wabadde omulimu kati sebo bagamba bali gwakomya emirimu gikomaawo mwonoonye omulimu si we wakoma nampapula z'amawulire mubaamu emirimu mu New Vision bakebera naye kamukubye nnyo bagende Saudi bagende ku kyeyo ogwe Uganda guganye omuntu nga yasoma alina empapula bona yasoma wamawulire ate baba ekyakimanyi nti wasoma yakola mirimu gya kusasula eri ogwe balonda eno ne bamulonda nze ewaffe Kiboga nga kansala twamulonda bulungi nnyo mu wakalulu ku kino ekisanja kinyininyini ekyo naye tatuweerezayo n'omulonda n'ogulwamalonda bwe byatiikira nnyo abaana baagala abaana bagende Saudi baagala yalekawo kifo kyaffe ye ali Saudi yekolera ssente era ekifo kigamba yeeyita kati kansala kadama kansala bwajjeno gaawuba bantu bagamba tubagerenga kadama tukimanyi kadama ali eri akola ndowooza ekintu kye nyinza okubagamba bannange ndowooza omuntu wajja ku mikutu gino ayinza okukolawo erinnya n'avaamu ekintu bangi nnyo betumanyi tugenda kuboge bangi betumanyi bavudde ku social media ne bafuna emirimu radio stations TVs n'awalala wangi abantu bafunye endorsements lwa social media gokukola ebintu byo bulungi abali eyo bakulabe nti waayi sana sasula ebirango ku CBS ne bakusomera mu birango ng'onoonya omulimu naye bwayo ne numbers andi katokizibwa emirimu egyo egyokola buli omu akuba nayagala alo gye baleke nabatwagiwidde ku CBS tulina ekibiina osobola okukaaba fe abagundi abakabira alanga omugamba n'omulimu gw'oyagala nedda ssebo bw'osoma enamba yokumuli oli buli ayina omulimu yakkubira tolowooza nino gwe gw'osabye badde manyi nti bwe nsasula ow'ebirango ku CBS anangira mulimu nedda bambi agulanga naye bo bamanyi onoonya mulimu ate gwina atambulira mu birango byakufa tubeerako n'aba nti ogambe oyagala omulimu tubeerako n'emirimu egiwakanya abantu abagenda mu bufumbo obutukuvu ogenda n'oweesimba oli n'ogamba oyo omusajja yali bba wange ogwo nagwo omulimu gyegiri
waliwo ekintu ebyetaaga okuteekerawo ddala ekintu ekitongole nga kitongole twakuba tetwagala zimbawo mirimu kukola kibitongole naye n'okikola ekitongole ekyo nga gokumukaanira abasajja babapangisa kikola ssente baze bangi abayina